Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwanyega tutunulire eddagala eryo ery'amatovu. Amatovu ago gagenda kuyamba gwe omukyala ng'obadde olina ekizibu ky'okubeera ng'onnyogoga amagulu, onnyogoga ebisambi, ng'onnyogoga munda mu bukyala bwo, beera ng'okozesa ku matovu ago. Amatovu malungi nnyo, gongera ebbugumo mu mubiri gw'omukyala. Okola otya? Oteekeddwa kufuna emirandira gy'amatovu. Funa emirandira gy'amatovu ogatteko n'ebikoola by'amatovu, abifunire wamu. Mbeera ng'obirongoosa bulungi, naddala emirandira gyoze bulungi. Emirandira gino sooka ogikubeekube oba gisekulesekulemu n'oluvannyuma giteeke mu kaseffuliya. N'ebikoola byetegereze bulungi, obyozeeko biteeke mu kaseffuliya, bigatte wamu. Teekamu amazzi, beera ng'otokosa amatovu. Ebikoola by'amatovu bibaako amaggwa naye weegendereze mpola mpola. Teeka mu seffuliya, tokosa eddagala eryo, amatovu, ebikoola wamu n'emirandira. Bitokose, biba biyidde, biggyeeko biteeke ebbali awo, bireke biwole, bisigale mu kibuguumirize gw'omukyala ng'obadde onnyogoga, ng'obukyala bwo bunnyogoga. Tunuulira eddagala lino, beera ng'olinywako sengejja, n'oluvannyuma obeere ng'onywako olunaku. Nywako ekitundu ky'ekikopo, kwegamba wano ku makya ng'omaze okulya ekyenkya, wayitewo eddakiika nga 3 oba essaawa, beera ng'onywa akatundu k'ekikopo. Ne kawungeezi ssaawa nga 10, 11, 12, era nywako akatundu k'ekikopo. Bw'otyo beera ng'okikola ng'okiddiŋŋana, beera ng'olinywako, ogenda kutandika okubeera ng'ofuna ebbugumo mu bukyala bwo. Ejjukira omukyala abeera n'ebbugumo, ye mukyala abeera anyuma. Omwami abeera ajja kunyumira, obeera onyuma. Omukyala osalidde okubeera n'ebbugumo eryo naddala mu bukyala bwo. Kyekyo kyenyagadde okubeera nga nkubuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.